also have concerns. Wiiki ewedde Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija yayanjulira palamenti enkola eyatuumibwa Parish Model egendereddwamu okukulaakulanya bannansi ng'ensimbi ziyita ku miruka. Kino kyakosa enkola endala ezibaddewo omwali ensawo y'abakyala, ensimbi z'abavubuka n'endala. Emyoga y'emu ku nkola gavumenti mwebadde etandise okuyita okuggya abantu mu bwavu, wabula wabaddewo ebibuuzo bingi ku kiki ekinatuukawo singa enkola ya Parish Model eteekebwa mu nkola. Kasaija atuwulidde nti Parish Model teyawukana ku myoga, wabula nga gavumenti yagadde obwavu ebukwatire ku njuyi zombi mu ngeri yayita emitala nange empita emitala tusisinkane. Tuteeseewo ekkubo we tusobola okuyita okutuukira omuntu wa wansi eri mu kyalo. That's all. Naye myoga, even my fellow MPs, women were calling in the parliament, if you heard the other day, no, don't touch our money, don't touch our money, don't touch our money. Kati ekkubo limu mutuyitemu ffenna tukkiriziganye nti tujja kulumbira kunaakanyi ku muruka. Ono era ategeezezza nti gavumenti okusalawo okuleeta Parish Model kyava ku nkola ezibaddewo okubanga omuntu wa wansi taziganyuddwamu. Even wealth creation, abasinganga okufuna ebintu ebyo, abasinga okubifuna bali abasajja abaasoma ate abalinako ng'ente. I can speak nyinza okwogera ku constituency yange. Ente abasinga okuzifuna bali bakansalaze baffe, abaami ab'amagombolola, abaami ab'emiruka. Naye omuntu owansi eri n'okutya okusooka atya okujja okukimya ekintu ekyakitya n'okukitya. So katwagala tumutuukirire tukugambe nti gwe muntu gwe twagala ove mu bwavu. Owulidde? Tumubuuzizza oba nga abakulembeze aba wansi ddala balina obukugu obugaba n'okulondoola ensimbi zino. Naye akugamba nti yagenda okuzigaba. Si yagenda okuzigaba. Wajja kubaawo sisitemu egenda okuzigaba. Kasaija okwogera bino abadde atongoza akakiiko akapya akagenda okuddukanya Microfinance Support Center, ekitongole ekiddukanya enkola y'emyoga.